Nani mumbeera mbi nga tukubire muntu matafali tifuna ameyendia nga tijene nimira muntu tifuna sente dimbesawo. Yafuna akakadde k'ensimbi n'akateeka mu kulima obutunda ng'apangisiza half acre gyalimyeko obutunda, entula, obutungulu ne doodo. Ekyenjawulo ku Mukasa era abantu kye bateeka okuyigirako y'enkola ya irrigation President Museveni gye yavumbula ey'obucupa Mukosa gy'akozesezza ku faamu ye. Era okukozesa essente da parish development model obulungi n'asobola okutuleeta wano. Alima ebintu bitontono aye nga bya high value. So ndi musanufu ino nti kyakubonera ku kirungi ni president okuida mu kitundu kino tikijja kusigala n'ekirala. Abandi ndi sure nti baida ku joininga parish development model basobole n'okozesa akasente obulungi nga balina isubi nti olunaku lusobola okukyalulala. Mu myaka 5 tunaba tulifuna emiliyoni 15 edibadiri kuva mu government yonka. Now then you will start getting 300 from the people who got first. Kati awoni tutandika okufuna emiliyoni edindi 13 okuva mu abo abasooka okufuna. Because you start paying back in the third year. Kuba abo batandika okuyiza essente daife mu mwaka ogwokusatu. Now that means in 5 years the parish will have 800 million. Kyo kitegeeza nti mu myaka 5 omuluka gunaaba n'emiliyoni 8 obukaire 8. Now if we do it in Tubisanja, singa tuba tukikoze mu bisanda 2 byonka emyaka 10. emyaka 10.